Esawa ziri 3 zennyini sawa za mwasize mutya tubaniriza nnyo ku lunaku olwokuna olwa show eno era olwa wiiki. Nze Farida Nakazibwe ngenda batwala esawa namba yonna eddako. Mwebale nnyo okwagala page nine sanyo bategeeza nti webukeeredde olwaleero nga tuwezezza abantu abasoba mu 9. Ekitegeeza nti twetaaga abantu abatasukka mu 7 okuweza 1000 mu nnaku 4 zokka. Mbaniriza nnyo ku mwasize mutya tutumidde nnyo makwano baffe abali mu butale abali yonna gye musinziira okutulaba ab'e Masaka jo ab'Embarra mwatukubidde ku ssimu Yusuf gwe wakiikiridde abeeyo Mariam okuva Embale naye watukubidde mwebale nnyo essimu mwongere ozikuba nja kuba nzigulawo lines mu maaso gye tujja wakati mu kubaganya ebirowoozo. Leero tugenda kwogera ku bantu abakulu ennyo mu maka gaffe betuyita abakozi ba waka bangi mbayita aba house girl naye nze ndowooza tekyetaagisa kumuyita house girl kuba naye abakimanyi muyita erinnya lye kimuzeemu amaanyi nti naawe omumanyi. Tujja kuba n'omukyala bamuyita Lydia Bwete ajja kuba ayongera okutulaga engeri gye tusobola okulagamu abantu bano omukwano basobole otukolera ebyo bye tusinga okwetaaga kuba mu butuufu obulamu bwaffe bwonna tububateeka mu ngalo era bw'otamuyisa bulungi oba oliawo naye kimujja mu mbeera n'abako n'obulabe bwakutuusaako. Mwasize mutya. Nga sinatandika mboozi eyo katusooke tukulage bye tukolako byoba olindirira mawulire gaffe olunaku lwonna NTV at 1, NTV akawungeezi ne NTV tonight. Ebimu ku byo mulimu akakiiko ka NRM ako ku ntikko SEC akasisinkana olwaleero. Ebimu ku bisuubirwa okuteesebwako mulimu register y'ekibiina so nga n'ekifo ky'obwa Ssaabawandiisi nakyo kyandiba ku mwanjo. Tulina kibiina ekirwanira eddembe ly'obuntu ekya Amnesty International ekigenda okufulumya alipoota ku ddembe ly'obuntu mu Uganda. Tulina ne Katikkiro Charles Peter Mayiga agenda okusisinkana abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso okubaganya ebirowoozo ku bifo ebyobuwangwa eruddeeyo. Wakiso yesinze ebifo ebyobuwangwa mu Buganda yonna. So nga RDC Busia Hussein Kato Matanda ayimiriza ba LC bonna mu kitundu ekyo okwenyigira mu bikwekweto by'ebyokwerinda kubanga agamba nti abamu ku bantu bano benyigira mu buli bw'enguzi. Temuvaawo. Tukyagenda mu maaso leero katusooke tulabe ekizibu eky'okupulaninga okuteekerateekera Kampala. Akawungeezi kajjo twabalaza abasuubuzi abakolera ku kizimbe eky'Amabirizi Plaza mu kibuga Kampala wakati abataakoze emirimu olwa KCC y'okuggala ekizimbe ekyo ng'egamba nti kirimu ebintu bye bataagoberera nga bakizimba. KCC egamba nti ebikwekweto bino byakugenda mu maaso ne mu bizimbe ebirala. Katulaba abapangisa jo bwe bakonkomadde na kiki ekisaana okukolebwa KCCA. Abasuubuzi bano bakeddeko yonna kibuga banoonyeza olunaku nga bulijjo kyokka kibaweddeko bwe batuuse gye bakolera ng'abakwasisa amateeka mu KCC ekizimbe bakigadde. Bangi balabiddwako nga bali mu kwewunaganya ne bannaabwe nga bwe balinda balabo ba waliwo ekikolebwa okuggulawo. Abasinga bagamba nti kino KCC ekyekola si kya buntu bulamu kubanga bangi basasuladde emisolo gyayo nga kati bali mu kufiirizibwa. Abasuubuzi tewali abanjibwa kuba tusasula license za KCC tusasula rent mu time so kati it's up to KCC okudiringa ne management ey'ekizimbe. Ne munasereza akasasiro ate ne mumaza ne mugala trading license kyekirina okusooka okusasula working permit ne trading license zemunala ku batenanti. Abalala bagamba nti bandi balabuddeko okusinga okubabonereza ku musango gwe batamanyiiko mayitire. System KCC egyekozesa si ennungi, it's a wrong approach. Singa basooka ne ba warning ba tenants oba management ositege. One, twabalabula. That is number one. Twateeka n'ebirango mu mawulire. Twabiteeka dda mu July. Bangi era bagamba nti basuze balina bakasitoma ababadde balina okutwala emmaali yaabwe. Yani so se tugamba nti enkya ekizimbe bweti ne bweti ne tumera nga tumanyi kuba olwedde twasuziza order tubadde tukere tufulumye order tusanze waggale. Wabula yo KCC egamba nti kino ekikwekweto kikyagenda maaso kubanga bannannyini bizimbe bangi bassayo pulaani kyokka bwe ziyitamu ate ne bakola birala. Tutandise ekikwekweto kino tetugenda kukoma ku Mabirizi Plaza ambiance tugenda tugulawo bino ebizimbe tusaba bannannyini bizimbe bajja wano mu KCCA bafune occupation permit.
KCCA tutegeezezza ng'abakulira ekizimbe kino bwe batalina bbaluwa ebakkiriza kolera mu kibuga eyo occupational permit. Bananyi bizimbe abamu bazimba ebizimbe tebana batwa na plans tebana kumaliriza kizimbe ekyo ninga abantu mwe bali munda. Omuntu asasula trading license ojota nona trading license kuba tenant ngate ekizimbe tekina work permit notosoka kumala ku marking kya working permit ate nojja n'oggala ekizimbe. Ekizimbe kino kikolerako abasuubuzi bangi ddala ng'era bangi bonna basibye olwaleero bali ku mbalaza. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungezi. Okwemulugunya kw'abasuubuzi mu kuwulidde tubadde tulina okufuna omwogezi w'ekitongole ki KCCA Peter Kawuju ku ssimu n'ekirabika tukyalemereddwa wetunaba tumufunye mu maaso awo tujja kuba twogera naye tubeeko ebibuuzo bye tumusoya ayongere okunnyonnyola kwani avunaanyizibwa ku kintu nga kyo kubanga waliwo omusajja gwe mpulidde agambye nti ojja otya gwe nga KCCA okunsolozaako omusolo ogwa trading ate ng'okimanyi nti awo wennyini wonsololezaako waliwo mu bukyamu nannyini kizimbe talina occupational license. Ekintu ekyo nange mbadde wano nga nkyebuuza gwe nga KCCA ekizimbe mwenkolera tekirina kubeerawo lwaki ojja okunsoloza notasooka genda wa landlord wange n'omubuuza lwaki omuntu ono omukkiriza okukolera wano ate ng'okimanyi nti oliwo mu bukyamu. Tubadde era twagala Kawuju ayongere okutangaaza ku kyokuba nti ebizimbe bingi batugamba tebiri mu mateeka ne babiraba ne babitunuulira nga bizimbibwa kyokka ne batabayimiriza na lwaki planning office yaabwe teweereza bantu kulabiriza bizimbe ebyo buli stage gye batuukako ne babanga babirambula okulaba nti plan gye ba approvinga gye bali mu kugoberera wabula bagera luvannyuma nga n'abakozi bamaze okuyingiramu ate ne batandika okutaataaganya emirimu gyabwe. Fembi tuyinza okubanga abasuubuzi abapangisa aba landlord ne ba KCCA waliwo atakola mulimu gw'ezimu ku nsonga ze tubadde twagala omukulu Peter Kawuju atubulire. Tubadde era twagala okumanya bizimbe kye bibye bagamba ebitagoberera mateeka oba olyawo bw'aba bitunokoleddeyo bannannyini byo ne babimanya n'abapangisa bennyini ne bategeera mbu wano wendi mu butuufu essaawa yonna bagenda tukolako ekikwekweto bayinza okubaako engeri gye bakwataganamu ne ba landlords baabwe ne balaba oba bagenda mu KCCA ne babaako bye batereeza ne beewala okutaataaganyizibwa mu mirimu gyabwe. Peter Kawuju mwogezi wa KCCA bwe tunaba tumufunye mu maaso wakati mu kubaganya ebirowoozo byaffe tujja kuba tumubaweereza naye nga mukiseera kino essimu yabadde tagikwata naye nga yabadde antegeezezaako nti bagenda kusisinkana Parliament olwaleero. Tugenda kummulamu katono ddala teweerabira titugenda kwogera ku nsonga y'abakozi bawaka abamu be muyita bayaya. Tuli kumwasize mutya temuvaawo. Onyumirwa ebyemizannyo jangu nkulage. Does! And Adam Johnson, the boyhood Newcastle United man, Derek, flying in the face of all football logic. A magnificent goal by Robin van Persie. Ferdinand! Everton lead at Old Trafford. Walcott, Giroud! Suarez.
Muli ku program mwasize mutya ng'ennaku z'omwezi 4 Septemba omwaka guno mu zooni y'e Kakajjo ebweyogerere mu Kira Town Council omukozi w'awaka yatuga omwana wa mukama we wa myaka 2 n'amuleka mu nnyumba ye n'adduka. Abazadde abali bagenze okukola amawulire gano bagafunira ku ssimu okuva ku mulirwana. Bategeeza nti omukozi oyo yali akambwalira nnyo bebi waabwe omu gwe balina era eggulo limu baali bamulabudde ogusembayo nti singa takyusa wakugobwa. Gye byaggweera ng'omwana afudde n'omukozi adduse. Amawulire mangi ge tufuna agaanika ebikolobera abakozi bye bakola waka. Abakozi bokka sibe banenyezebwa, waliwo n'abakozesa abayisa obubi be bakozesa. Kati abazadde bangi twebuuza tukole tutya okubeera obumu n'abantu bano betwesiga ne tutuuka n'okubalekera amaka gaffe okumala which number n'okusoba. Muli ku program mwasize mutya ensonga eyo tugenda kuba tugikubaganyako ebirowoozo ne mukyala Lydia Bwite ng'avudde mu kitongole ki Platform for Labour Action. Lydia, tukwaniriza nnyo. Nange okusanga nnyabo. Olina omukozi? Ndina. Omuyisa bulungi? Mwisa bulungi kuba abadde emyaka 2. Naye ng'ebizibu bino mufuna okwemulugunya okuva mu bakozi ab'enjawulo. Olina statistics ez'emisango gye mufuna ku nsonga eno oba bwe mufuna abantu ng'abo muyina engeri gye mubabudaabuda ne mulaba engeri y'okubatendeka nti ekiba kikututte kino era bw'otuuka eyo okukola ekyo? Tufuna okwemulugunya okuva eri abakozi b'awaka n'ebiseera ebimu okuva eri abo ababakozesa. Okwemulugunya kwe tufuna okuva ow'abakozi bo kuba nti obutamusasula mu budde, kuba nti olumu bamanyi okubakaka omukwano akaboozi, olumu babakuba, ku ludda lw'ababakozesa babagamba nti omukozi abamu bagayaavu, abamu tebakola mirimu gyabwe nga bwe basaanidde okuba nga bagikola. Naye nga nfe engeri gye tulaba nti tubayambamu tulina programu ebasomesa. Soko ndeko tuwulira programu eyo Lydia. Kati soke tulabe emboozi eno yakuŋŋaanyizibwa Gertrude Tumusiime Uwitwale nga erambulula engeri abakozi gye babonaabonamu n'engeri abakozesa nabo gye babonaabonamu ate n'abakozi. Katulabe. Camilla Mindro alina abaana 2, mukyala mukozi era ebiseera ebisinga abimala ku mulimu. Kino kyamwaliriza okufuna omukozi w'awaka okumuyambangako. Omukyala ono wabula y'omu ku balina emboozi ez'ennyamiza ku bakozi. Agamba yalinako omukozi eyammanga amabujja emmere. Ngeno emmere bwe ngiteeka mu bukapusi omwana agisuula mu dustbin. Camilla agamba omukozi teyasibyanga baana njala kyokka, yassangako n'okubakulusanya. Muwala wange omukulu ku muto n'angamba nti bakuba ono omuto bw'akaaba ng'ayagala kumusitulako. Muganda wa Camilla Diana ye alina abaana 4. Mu myaka 18 egiyise akozesezza abakozi 5 mu bano naye alinamu gwe yasangamu obuzibu. Ate ng'awugala n'obusungu bungi ennyo. Ng'amubogolera agamba gwera gambye ki? Kiveeko saba kuntawanya. Emboozi z'ababiri bano ezikwata ku bakozi ntono nnyo bw'ogeraageranya n'endala ze tuwulira ensangi zino. Sabbiiti ewedde waliwo omukozi eyatuze mwana wa mukama we n'amusibira mu nju n'adduka. Waliwo abakozi abeekubana n'ab'ebweru okubba awaka we bakola, okubuzaawo abaana, okuwaaba awaka obutwa n'ebintu ebifaananako bityo. Naye ddala kiki ekiviirako omuntu eyajja okukola ate okweyisa mu ngeri bw'eti? Okusinziira ku Andrew Kajala akulira Kandra Jobs Consultants, ekitongole ekigaba abakozi, oluusi embeera eno eva ku bakozi bennyini. Aho sigalo mwandibadde mutegeera nti muli ku mulimu, ate bw'obeera ku mulimu tosobola kufuna bwenkanya nga abaana ba boss. Biseera bingi tugenda ne tuteefumitiriza nnyo ku bantu bano gye tubajje na mbeera ze bavuddemu, so nga ate zirina bingi kye zikola ku mpisa zaabwe n'engeri gye batuyisaamu mu maka gaffe. Wadde nga abakozi tubanenya okukola ebyeneena, naye n'abakozesa abamu empisa balina nsiiwuufu. Nnyo babasosola osanga nti aho sigalo akamudde obutunda yakukamulidde obutunda
awo sigaro yakufumbidde emmere naye bwe mutuuka mu kulya ku dining table ate ne mu mukasuka eri. Obadde okimanyi nti empisa gy'oyisaamu omukozi wo yandikyuse neeyisaayo gy'oli n'ab'omu makaago? Omwogana bwoganyi oyomba buyombi. Ngenda kugoba, nja kukuba, nja kukola ki? Omuntu kimuleeta okwennyamira mu mutima. They can mean to tell you that if you spoil my TV, if you spoil my screen, if you break my heart, all those words. Miriam Dwaru yakola ng'omukozi okumala emyaka 12 mirambirira. Yakolera mu maka 5. Dwaru bw'aba akunyumiza bye yayitamu ng'akola ng'omukozi w'awaka ayungula ezziga. I can prepare the food, I put on the table, but they don't allow me to sit with them. They give me a separate plate. I don't share the very plate they are using. Yayita mu birala bingi ng'okukakibwa omukwano, obutasasulwa nsimbi zimala, obutawummulako n'okujolongwa. I told her I can't manage to work with her. So when this woman boiled water in a hot kettle, as removing this kettle, she burnt my hand. Ye Dwaru, kati bw'omugamba okufunira omuntu omulimu ng'omukozi w'awaka akuddamu bw'ati. I hate it. I don't like it. Dwaru agamba abakuba na mutima mubi oba oliawo okukuluusanyizibwa kwonna kwe yayitamu naye yandikumalidde ku bantu b'omu maka yonna gye yakolera. Lydia Embozo ojulidde y'abakozi. Nina kyenfunyemu Trudy waliwo wagambidde nti ebiseera ebisinga tetumanya wakujja mukozi. N'omuleeta tolina kyamaanyi kyomumanyiko ng'oggyeko erinnya lye ly'ofuna ate oluusi tubayita n'omuyita nti Rose nga tomanyi na linnya lye lyakubiri. Nga ne bw'aba alina kyakukoze tolina w'otandikira. Yakugamba nti nava Masaka munene. Tufunewo abakozi be tuyinza okugumirako n'omwesiga n'ogamba okay ne bw'aba alina kyakoze nina wensinziira. Sijja gamba nti oba mubajje wano oba wali. Oba bitonotono ki ebikulu bye nina okumumanyaako. Kinandikasabye ffe otukozesa abakozi bana bawaka. At least omwami oyo oba omukyalo oyo nga tonaba mumuteeka mu makaago. Leka aleeteko baluwa ya LC1 okuva gy'avudde. Bw'abanga omwana ali mu myaka 18 aleteko n'obuwandiiko obuva ow'abazadde be. Bulaga nti nze muzadde, nze mukyala Bwite Lydia, nzikiriza Farida ajja abenga akolera Mr. Kato. At least ekyo oba omanyiko w'okutandikira LC baluwa gyakuleetedde oba si ekyo naawe gwe amukozesa. Weesitule gwe kennyini ogende olabe omuntu ono wagye bamuzaala. Kuba tulabye nga eggulu bwe lyafuluma nti oli yatuga omwana kitalo nnyo naye amusanga wabanga teyayita manyi nti wano waava banaamusanga wa obanga okay tukasi tulina bwe tuyise nti kanga Kandra recruitment bureaus oba ebitongole ebifunira abakozi ebifunira emirimu naye ekitongole ekyo omuntu oyo ajja buzi ku kitongole ekyo nabo tebatwala buvunaanyizibwa kumunoonyereza. Sikimanyi nti era sikiwa nti batwala obuvunaanyizibwa ogamba nti kasooke tugende ewaka gy'ava tunoonyerezeeko nga tetunaba kumuwa Farida ono ayagala omukozi. Kiba kitegeeza nti Farida oba ofuna omukozi ono weesitule fuusayo akadde ogende olabe wa omukozi ono gy'ava. Bube buvunaanyizibwabwo. Kuba obanga watuuseewo ekintu kyonna ati n'okubanga omuntu ayinza okulwala n'alwala nnyo oba omuzaawa oyinza okubeera awo omuntu n'alwala n'akufa nako oba omuzaawa n'otubira n'omulambo. So kiba kirungi nnyo ogende wa gye bamuzaala otegereko at least ku b'enganda ze ani okibeerayo ekizibu kyonna. Okay. Kakati omukozi omutuusize waka biki by'olina okumusookerezaako kuba buli muntu abeera alina engeri gy'ayagala ebintu bye mu maka ge bitambuzibwe. Biki osooka n'omubriefinga n'omuyisaayisa nti bwe nkyagala so that bw'oba omunenyeza ng'otuusa okumunenya alina ekintu kyaddiriŋŋana olina kwosinziira. Omukozi oba omutuusize waka kyandikabadde kirungi nnyo omukozi oyo tule naye niyo mba nga mukozeewo just endagaano nga yamuwandike ne banga eri mu Luganda mu Lukyoli muki nga ennyonnyola bulungi nti nze Bwite Lydia ngenda kola ng'omukozi n'emirimu bwe giti
nkola okwoza nengolola nendabirira abaana nensimula nenkola ne bwenti era nga alina obikola era sente zibwe nfuna kuba tufuna naffe obuzibu nti omukozi yanagamba nti yangamba 10,000 omukyala nagombe bombi nagamba nedda twakizaganya 7,000 naye nti kati oba olaba nti tomanyani omutuufu ekitegeera so kyankabala ekirungi omukozi oyo notula naye nomukola nti ogenda kukola kino na kino nze ema yange njagala bwenti ne bwenti waliwo ekibadde mu mawulire kinjagala okuwonako nti omukozi ono tamukiza kulya nayo bakuwamu ku dining nabo esooka obusosiifa kati abakozi kati ababaka betukolagana nabo betugenze nga tusomesa tubagamba nti bw'obeera ng'ogenze maka ga muntu buli omu makage era akikola bubwe okulega nti olayinza okukiza n'olya naye ku dining oba nagamba nedda tuula wansi oba oyinza okulira mu kiyungu naye kyetubagamba nti kasana obanga oli emmere yemu njagala okitegere nti oliawo oli mukozi so tetujja mumukakoli nti tomusuubira kutwala nnyo ng'abaana be kuba ogenze kukola olaba nga omwami wayogedde nti balina okukitegeera nti bagenze kukola naye naffe ffe ababakozesa nandikasabye era nsaba nnyo nti abakozi abo tulina okubanga tubayisa bulungi nnyo gezaako nnyo okulaba kuba bava mu backgrounds zanjawulo oyinza okusangwa ng'oli alina obusungu bwe tomanyi lwaki alina obusungu bwe wakamusanga gezaako nnyo okubanga omukola naye omukwano omubudaabuda wabanga kubajjukira nga bweyogere nti obulamu bwaffe babulina mu ngalo era ng'obulamu obw'omwana oyo kitalonye yagenda yali abulina mu ngalo nti olina okumubudaabude niwe obanga ogenda mumunyenya kikole nga okumugalagira okumugaidinga omugonjo obulungi omugambe anedda emmere nebadde siriira bulina kiki lwaki emmere siriira kola bwoti ategeere nti alikukolera omuntu amwagala atamucungacunga nnyo naye nga bwobudde nga abakyala abo banyonyola nti buli okozesa ebigambo ebimulaga nti tomwetaaga tomweguya oli eyo osobola omugoba essaawa yonna naye akoba nti kale ekyo bwotyo bwontwala nja kukola kino na kino kuba amanyi tomanyi gyava onaamusangawo wamusanga ku bureau ate nga amanyi nti buli amaka agasinga geetaaga omukozi asobola okufuna omulimu essaawa ajja kuva wano ajja kuva wa Farida adde owalidya naye lwaki abantu abo tebatuula wamu kubanga waliwo ne watuuka nga amaka bakama be tebanaawadde omulaga nti waliwo ekikyamu naye ogenda okulaba nga agamba bulungi anti ŋŋendagendako ewaka wayisewo ennaku 3 lwaki tebatuula wamu nja kizza nti kati nange nyinza okuba nga nkolera platform for labor action nentuuka ekiseera nengamba naye nkoze nnyo ndaba nkola nnyo naye tebanyongeza wadde nekasaala oba ebintu ebisikiriza oba motivations naye nawulira munne omanyi boogera bwaba awuliddeko munne nagamba kale nze bansasula bwensiti bampa ne medication bwe ndwala banzijanjaba kubanga abamu bagamba ojja kwejjanjaba kati nagamba laba oli obusente butono oli bamuwa ne medication kati naye abeera nti natandika okulubirira ekinene ekisingawo natandika okunoonya owalungi oba nti greener pastures nalonyo owalungi walaba nti walungi ate nengeri gyobanga omuyisaamu nayo ayinza n'okujja munaku ezo 3 n'atunuulira embeera nga tagenda gisobola nagamba eno sijja zisobola wabula oyo aba akuyambe n'okuyamba nagamba anti ndoza bampita ewaka n'agenda kuba ndoza atunulidde embeera nti engeri gye weeyisaamu tuliwakamu nagamba wano sijja sobolawo kangende naye nga ekintu kiri nti omukozi ono okusigalawo emyaka egyo gwamukozesa fuba nnyo okulaba nti omukolako omukwano ekyokubiri musasule sente ze nga bwe mukkirizaganya kati Farida njagala okubuulira nti omukozi wanga omugamba nti ngenda kusasula 7,000 n'otuuka n'ogamba nti nkuwa emmere anti nkuwa n'okwebaka n'ekitanda ngenda kuwa 5,000 ajja kukola naye ajja kuba nga akola naye nga si musanyufu kwegamba ekigambo ky'endagaano ekyo tukifuule nga kikulu kibeere nga kikulu ate era tuzigoberere nga bwe ziri naye eyo mubabuulira nti bw'ogenda mu maka gonna sooka okola endagaano tubabuulira naye obuzibu buli nti gwe ngo amutwala oyinza ogamba nze wano sikola ndagaano
ate nabo bambi oluusi kuba bayagala omulimu agenda ayambeko abewaka ali desperate n'agamba nkola ate obaaganye naye jjuka nti bw'oba omugambye tingenda kuwa emitwalo 7 ng'ajja okuva ewaabwe n'otuuka n'omu emitwalo 5 awo eyo entandikwa eyo oba oleesewo entandikwa ey'okukola nga si musanyufu ayikola emirimu gyonna abaana ayekubalabira naye abeeramu akagamba kale omukazi ono yanimba oba omwami ono yanimba akutwala ng'omuntu omulimba wamugamba emitwalo 7 gimuwe nga bwe wagimugamba era gimuwe mu budde awo obwesige bwe gy'oli butandika okukendera mpola butandika okukendera era n'otandika omumukema kanze ku kyemmere nti omuntu n'akufumbira ennyama oba nkoko ebirungi nomugamba gwefumbira ebijanjaalo omuntu oyo ojja kumuleetamu emize ng'egy'obubbi afumbenga ennyama eyo nga ino bwagirya nti bw'obanga oguze kilo ku dining osangako half kilo kuba lwaki alina okugijja kumanguma nga tokola ki tomulaba kuba alina gwagiguzaawo asobola okujjuzaawo giri ebintwalo gy'ebiri giwamulyanokunda ebintu byawaka naye n'ogamba nti omuwa emize nti asobola n'okulya ng'emmere alya yebbiriza naye obanga nti ng'emmere bwagifumbi n'okyeka ku dining oyo omu neyesavinga emmere ye era n'alaba nti ennyama gy'enfumbi yeeyo era buli omu afunye ebifi bibiri naye nebiggwawo ajja kuba nti akakana agambe nti ndi waka. Okay, Lydia, kituufu waliyo abakozi abalungi nga ye mulungi naye newabaawo ababi nga ye toli mugamba kintu n'akituukiriza omugamba kino akola kino yatambula ekyalo n'akibuna avanju ku nju n'afuna olugambo osobola okugumiikiriza mukozi bbanga ki nga tanaba kukola kikyamu? Sijja kitakako nti bbanga osobola okumugumiikiriza bw'olaba nti amazeewo wa myezi ng'ebiri kangambe nti nga ffe batera tuwa nti probation nti okugezesa kwabanga abazeewo ebbanga ng'olaba nga tanabatuuka oli waddembe okumugamba nti omanyi twakirizaganya nga ojja nti ogenda kola ne bwoti wano saagalawo ngambo naye nga bwe nkugambye Farida nti abakozi bano bava mu bifo bya njawulo ate obanga gyatandikira okukola yali ku mizigo gino typical mizigo nga atambula n'adda wali nebogera nga si kyangu kimujjamu kati naye nga bw'obanga omututte kiba kirungi nti mutegeere omukoleko wali okozeeko nti wali okolerawa amaka gali gatya otegeere background gyavaamu awo ojja kubanga okola assessment ojja kusenga gyogambe ono omuntu bw'ati gyava ekitegeeza nti mba nina okukola nnyo okumugjamu akantu kali nti ebyomumaka muno bisigawa wano so genda oyogera ebintu by'abandi ebintu nti bwe bityo kwegamba mu bufunze tulina okusomesa abantu bano bave mu mbeera eri gye bakuliddemu abenga asobola okukwataganya ebibya bulungi kubanga ebiseera ebisinga tubalekera abaana omwana empisa gyakula nayo yeyo gyalaba kyakola enkeera so omukozi woba tomugaidinze kukolera bulungi era n'abaana bojja basanga nga nabo bali bwe batyo muli ku programu mwasize mutya katumulemu katono nnyo tobaawo tukomawo Lydia agenda okwogera okutangaaza ku nsonga y'abakozi bawaka osobola kuba essimu maaso awo nja kuba nkutegeeza ku peji yaffe eyamwasize mutya nataddeko obubaka ne mbagamba mutumire ku bakozi abo mubasiime gwalina omukozi omulungi nga awulira kukolera bulungi oyinza omuweereza obubaka n'omutumire okumulaga nti osimu oba olyawo nabo bali mu kulaba kiyinza okumuzzaamu amaanyi nabendaba abaweereza dda ngenda kuba nsoma obumu ku bubaka bwabwe temuvaawo. What show just won
best entertainment program. Log in for the glitz and glamour of Kampala's most flamboyant people and events. I'm here today for Coco Fingers video shoot. Big up NTV, thanks for the support. Log in, ndiwa nole ronzi ze kukakasa. You're Golfy and you're watching Login. Don't touch that dial, you know what I'm saying. It's Login. We could do this all night. We could do this all tukyagenda maaso ne program yo mwasize mutya mu studio ndi ne Lydia Bwete ngavudde mu kitongole ki Platform for Labour Action bakola ku nsonga z'abakozi. Lydia, otubuulidde nti abakozi engeri gy'omuyisa naye gyakuyisa. Nsobola kirungi oba osobola okumpabula, osobola oku advisinga, nsobola okubeera n'abakozi babiri omulundi gumu? Nsobola yes, naye osobola okugamba munno okumuwa amagezi nti abeere nabo, omu n'asobola okugoberera munne byakola kwega ne babanga byekettako, oba obeera seefa ng'olina omukozi omu? Sijja gamba nti oba obeera seefa oba tobeera seefa, kuba okubeera n'abakozi ababiri kisinziira obwetaavu bw'olina mu maka. Nogamba nti nina abaana oba bana naye omukozi omu tajasobola okuwoza okola buli kimu, so ekyo kijja kudda eri ggwe nanyini maka kugamba nti kanfuna omu oba babiri. Naye ebiseera ebimu bw'obanga waliwo olaba nti baagala abakozi babiri, si nti kweketta, wabula okuba nti oli bw'aba alwadde ate si waliwo omuntu omulala asobola okuba nga aliwo, n'okuba nti oli bw'aba agenda todda nnyo mu panic. Anti abamu babeera n'okutya bagamba kati kano kesiriiwo balina bye bapanga kubanga bali babiri, omanye emitwe ebiri gisinga ogumu, balina bye bapanga. Ate bw'obeera ng'omu abeerayo waka naye ng'oli ali ku standby, omukubira ku simu lw'oba omwetaaze. Kubanga oli lw'oba omwetaaze, oli ali ku standby, lw'oba omwetaaze nti lwajja, kiba kitegeeza nti ajja kozi ng'oli taliiwo. Naye kiri ekyokupanga nti baba bampangira akantu n'otya, sirowooza nti kyandikabadde nnyo ekizibu, kuba bw'oba bafunye nga buli omu wamuwa ekikyo kyalina okukola, era olumu bakupangira era engeri gy'obayisaamu bagamba omukazi ono atuyisa bubi leka leero akomewo, naye obanga obayisa bulungi bonna buli omu aba akola ebintu bimanyika. Abantu abalina abakozi ababiri era nga ate era nga kisoboka okuba nti balina competition, buli omu ayagala mukama we yaba asinga okumuimpressinga. Anti kati awo nti awo leetawo competition bw'obanga olese emirimu nga togigabanyiza bulungi, naye buli omu ng'omuwadde nti mubatuuza bonna nogamba gwogenda kwala kino buno bw'obuvunaanyizibwa bwo, kiba kitegeeza nti tujja kwetaawo competition. Bwe mba nkoze ekyange mba nkoze ekyange, era nawe yakiraba nti nkoze ekyange bulungi. Competition is healthy. Waliwo competition eri healthy nti buli omu ajja kukola ekikye nga kiri perfect, ng'ayagala yabeera alabika obulungi ewa boss. Nekiwaliriza n'ono kuba buli kaseera babeera bawaana ono naye nekimuwaliriza n'agamba nange kankole bulungi nga Lydia bw'akola. Kankole bulungi nga Lydia bw'akola, kitegeeza nti oba olina obasiima kiganga nga nonkanga mbe gyenkolera obanga okoze bulungi star ojja kufuna email congratulations well done and all that. Kitegeeza nti omuntu ono aba akoze bulungi basiime ogamba nti nga mukoze bulungi mwebale kuma ewaka, bayina alina okuddayo ewaka Friday n'obagamba nti mwebale kuma waka bannange mwebale nnyo ddala. Kirungi kimuzaamu amaanyi nti omuntu ono omutwala nti wabuvunaanyizibwa, naye gwakomawo wala kubuuza tomubuuza. Olaba nti ye yalina okubuuza, it's a must. Yes, it is good. Naye nja kubira nti nze nkola Platform for Labour Action. Ebiseera ebisinga omukulu w'ekitongole yasooka n'okubuuza. Ebiseera ebisinga yasooka n'okubuuza. Kiba kitegeeza nti naawe mu maka gaffe niwo okumawo n'omugamba weebale waka mubadde mukyamu muli bulungi, ajja kutegeera nti obafaako oba omufaako omuntu oyo nti era osiima ebyaba akoze ki akukolera. Okay, Lydia, omukozi akomawa waliwo abakyala nga mu butuufu ye munafa waka buli kimu kasita amanya nti afunye omukozi ngenda mu emitwalo gyange 10 muleesa akole emirimu gye nandikoze, n'amuleka n'afumba buli kimu, n'amulekera obuvunaanyizibwa obw'okukuza abaana, n'atuuka n'omulekera obuvunaanyizibwa obw'okulabirira ekisenge ekikye. Omukozi alina kukomawa ku lw'obulungi bwa mukama we, alina kukomawa ku lw'obulungi bwa mukama we.
nandikasabye abakozesa abakozi bano waka nti at least ekisenge ekyo kyekuumire kuba kiba kikyo omukozi oyo era asigala nga mukozi ekiseera kijatuuka aveewo tomanya naye nti bw'omuleka ekisenge ekyo nga yakwalira obuliri yakola buli kimu kiba kitegeeza nti ebyo by'owulira nti omukozi yantulidde bba wange nti n'omwami wo oyinza omuteeka mu kikemu oba mu temptation n'omukemu anga alaba nti iyi omwana ono yayala obukitanda yabikola kati n'alaba ddala nti tewali na njawulo naawe gwomukyala wawaka sirigamba nti buli mwami akikola nti ekyo kyasinziirako naye nti oba oleseewo temptation eyo nti oba obawadde esansi nnene nnyo okuba nti ekintu ekyo kijjawo naye nekirala ekisenge kyankabadde kikyo omuntu asigala nga mukozi nti emirimu gino olumu n'olumu kola muyambe kaddemu amaanyi kubanga oba ofumba naye actually ayiga engeme egyo yojagamba ogifumba naye buli kaseera n'omunenya wafumbye mu byennyama nagamba ogikola bwoti naye tosobola kimukolera okoma kumugamba jangu osala obutungulu nze benjabwe nti sala bwoti naddala nga ku weekend nga wooli alabe nti anti ali bize naye waabeerawo bambi akola ki tukola wamu naye waba taliiwo nina ogikola emirimu gyonna omugalagire naye okulabirira abaana gwotamusiima gwotamusasula mu budde abamu bagamba nogamba nja kuwasa enzo zonna ng'ogenda akusaba sente nga muweza akakadde nga tokalina n'olwolunaku kati Lydia ogenze noyogera ku ky'omusajja okukemebwa omusajja bw'atandika okugamba omukozi ebintu by'atategeera akola atya omukozi akola atya agambe ku mukama w'omukyala adduke buddusi addukire ewammwe naye sookoleke nga tonnakiddamu waliwo abali ku ssimu hello yes wasiza otya nnyabo bulungi nnyabo olina kyobuuza kyoteesa oba kyowabula nze mbadde mpabulamu bwenki ye nnyabo abakyala abasinga obungi wangi abakyala abasinga obungi ye nnyabo bagenda kugamba ne batwala abakozi ng'obamba bakyazaalibwa bantu nolaba kati ng'omuwala oyo gw'otaddeko abadde akaaba alwala waka n'atasobola namutwala mu ddwaliro kugamba ng'ate abaana balekera omukozi bo balwala basobola okugenda mu malwaliro kati omuntu ng'oyo akuuma obulamu bwammwe n'abaana bammwe nze ngamba wandimufuddeko na nnyo n'okusinga kubanga obulamu bwammwe yabeera bwaddidde ekyokubiri abakyala abasinga obungi bwe bajja abaana eyo mu byalo bagenda ne bagaana obbasasula kati omwana bwatuuka okugenda mu kyalo n'amugamba nti nno ng'omwana akoledde emyezi nga 6 n'amugamba nti nze ninawo emitwalo 5 genda oyo transport takumala obadde tolya ebintu ng'ebyo bireetera abaana abo okwennyamira omwana n'atuuka okwewerera okuva waka ng'alina kyakoze omwana wo asobole okukulumya ono mama hasinasi kale webale nnyo nnyabo katufune omulala halo koola gyebaleko nnyabo tukulamusiza nnyo amannyaani ye nnyabo tukuwulira oteesa otya ye nnyabo kakati nina problem jogerako nnyo tetukuwulira mukwano kakati omuna omukozi wange yatolose waka recently ye nnyabo yatolose waka recently yatolose waka kati waisewo nga 2 weeks ankubira esimu nti ayagala kudda kale bamukwata waka waliwo omugenyi yajja waka n'amusangayo n'omusajja ye nnyabo kati onoonya magezi okuva ewa Lydia noonya magezi okuva mukyala Lydia temuwala kuno abadde tali perfect kati mera njagala mumpe ku magezi either akomewo oba tadda so simanyaawo kale nnyabo Lydia ajja kuba akwanukula katufune omulala halo kale ssebo tukwaniriza nnyo ku program obadde owabula ki bampitayo muka ekisule
Yesebo. Naye omukyalo oyo lwaki tebakolanga Kenya? Abakozi abo balina zaabwe wage limit bikoze bitya kale wadde tekinajja mu Uganda ekyaweejezi naye ne babafunira nga wiiki Kenya abakyala tebamala abakozi abo tebamala wiiki namba nga bakola babawaayo olunaku oba nga lumu wiiki oba mu mwezi n'agendako ewaabwe nadda bwe batyo. Kale Sebo tweyanziza nnyo. Lydia ayogedde ku nsonga eya omusaala ogusembayo minimum wage. Wano tukyalina ekizibu ekyo kinene eggwanga lyonna si bakozi bokka so nkiwa mukisangamu obuzibu okuba nti mukirwanirira ng'ate n'eggwanga lyonna terina minimum wage. Naye ndowooza era kiddayo engeri gye tutalina mateeka ago kiddayo ku buvunaanyizibwa bwo ne muteesa ne mukkiriziganya nti kino kyenzigyawo kubanga nfuna. Omukyala oli owokubiri okuva Embarra agambye omukozi we yadduka buddusi naye kati yeegayirira okudda. Omuwa magezi ki? Omukyala oyo w'Embarra nja musaba agambye nti amukkiriza akomewo oba nedda kijja kusinzira amwesige bw'aba ajja omwesiga alina okutegeera lwaki yadduka olwasooka kyekyamutwala anti agambye nti waliwo omugenyi yajja ewaka n'amusanga n'omwami ewaka kati ayagala komyawo omuntu bw'atyo ewaka kijja kuva eri nga ye ng'omuntu sijja mugamba nti omukomyewo oba tomukomyawo ayinza okubanga nti yes tali perfect naye nga ndowooza waliwo waali very perfect nti abaana balabira bulungi ebintu bwebyo nti onaakigumira nogamba oba si ekyo nja musaba bw'abanga bayamusanga nti alina omwami waka omwami yakyogeddeko bananga abakozi betukozesa nabo bantu ndagategere nti bantu ojafuna omukozi nga alina emyaka nga 18 n'okugenda mu maaso bakitegeeza nti ndowooza alina ne boyfriend oba alina n'omwami kyakabadde kirungi nnyo n'omukkiriza nga liiso oba ku weekend n'agenda naye kangambe nti n'afuna byaba agenza okola ki okufuna nti kino ekireeta omwami ono waka mu makaago kijja kuvaako aba amanyi nti ku weekend omukyala ajja kujja Lydia abantu abakuba amasimu mangi katufuna omulala. Halo kola. Halo. Tukulamusiza Sebo oli ku NTV. Neyanza mami oyitamu. Kale Sebo. Nze bampita Steven Muwonge Engoma. Ye Sebo. Kaakati omulamu ogwo mulungi nnyo nnyabo. Naddala boosi baffe aba abakozesa abawala abo nze nandigambye basinga baleetamu Steven ovuddeko katusubire onaddamu n'okuba era n'oyitamu katufune omulala. Halo neyanziza nnyo okuyitamu mukwano yongerako ku ddoboozi tetukuwulira. ngambye neyanziza nnyo okuyitamu. Kale Sebo teesa tuwulire. Nze nalinako omwezi ogumu yogerako nnyo ate nga nti nalinako omwezi ogumu naye nga mulabira owokujjanjabi era namusasula on second ono idike nadduka naleka nga gule omwana ali for 15 hours ng'omwana takino kwegamba byabakozi byantana era nze ng'omusajja amwe doctor I've studied medicine my son waliwo ekitongole ekirimu professional main kati atugyeekeyo nga manyi nti omuntu kulendeeta ali professional kubanga abantu betukyawaka on when we called her when we gave her the salary it seemed like $1 million to her and was so excited and she ran away wawe tulina okujja abakozi abali so professional to avoid these inconveniences. Okay. Kale Sebo toyanziza nnyo Lydia ajja kuddamu katufuneyo omulala. Halo kola. Obuzibu bakola. Amanya gange nzisali. Yogerako nnyo Swibe. Amanyi gange nzisali nyabo. Ye Sebo. Nzagala nteesa bwetyo kwoga omulamwa. Nteesa bwetyo kwoga omulamwa nyabo. Eyo obuzibu bwe bakola ngoyo omukyala wagambye tebabataako weekend kati ogw'omuntu gw'osuubira oti ayiye okubeera bw'ati
era yena yaba alina okugenda okuyiiya okulaba nga yeefunira omuntu era olumu kati tasobola kumuleetaawo wakaawo nalindako kowuge nalinda yeekeeyo baali babagaana okutambula kati benza waliwo kale kadowo kamu ng'onyo nga bamugaana abakozi era bwe bati tebaakola baasalawo okudduka buddusi kale gamba nze kiŋŋambe otengayo waakiri oba okozesa omuntu omutengayo wiikendi zingeezo oba ogambe muno bwe lunaku lwokusatu kuba kimala kale ssebo tweyanziza nnyo halo kola katukwate asembayo halo jebale nyabo kale ssebo nawe gyebaleko nze kalisa Steven jogerako nnyo ssebo nze kalisa Steven nsinzidde Ministers Village kale ssebo kakati obuzibu bwendina oyo kukyala ali ku ludda lw'abakulu nze muwatidde byayogera kubanga anze banja ku kyalo kati maze na process myaka 7 kakati naye yangamba sente nanjeza naye kuba yanyongeza franka kati maze emyezi 5 simwebadde kutuka simanyi oba naye muwuliddemu agambye nti akoze kati emyezi 7 mukama we tamusasula yamwongeza ono mukozi nti akoze emyezi 4 mukama we tamusasula ndoza nja kuleka akanamba kafa ak'obwereere eri abatulaba nga babenga nti obanga oli mukozi nga tosasuddwa oba ofunye obutakanya bwonna ng'owulira oyagala obuyambi bwaffe okuba kunamba entula nga tukola ki tukuyamba naye nja kudda ku kiri ekigambye nti bwe bajja okubayamba mubajjako sente bamuyinayo enkola gye mukola mbayambira bwereere obuyambi bwaffe bwa bwereere nyenyabo waliwo omwami agambye nti yali ayisa bulungi dokita nti nga ayisa bulungi omukozi we naye lwali olwo nasibiramu omwana n'agenda era ye byamutama mulinayo ebitongole ebirina abakozi abali professional mubiina ebitongole kati nga bikandwa ebyo waliwo bureaus ezeeta abakozi nti bali professional naye nga bwegambye nti wali mu ntandikwa omukyala ono oba omwami nga akamuleeta kirungi nnyo n'omugamba nti bw'obanga otuuse okugenda nkusaba busabi ongambanga mu budde tisobola kugaana kugenda nkusaba busabi ongambanga nakitegeera nti bwemba njagala ogenda tolyakolaki angaana ogenda nakitegeera yesu oyinza okubanga omuyisa bulungi naye ndowooza ate nga akutyamako nagamba ate njagala nnyo ate namugamba nti ate njagala kolaki kugenda nasalawo agamba kagende bugenzi naye omugamba nga oli wa ddembe njagala tubanyonyolenga eddembe lyabwe mu makoomo mubimu ku mateeka ge mwateekawo omukozi kwakolera mulimu ekyokuba nti gwe nze nga mukama we nina okumutegeeza nti agenda n'ekyo si kyabulabe omukozi okuba nti akola naye nga manyi essaawa yonna baŋŋambye ngenda lwakutaano ate nomala n'ovaawo n'ogenda ku mulimu nojja n'okusobole n'okukola abaana nga obamulekedde mu ngalo si kyabulabe ekyo kiyinza okubaamu obulabe n'obutali bulabe era nja kuddayo ku kiri nti kisinzira omuntu nenge gye badde mukola ki mugenda mukolagana naye oyo mugamba munange kola ki nkutegeezako nti omwezi ogujja ngenda oba si ekyo obanga otya okumugamba nti ogenda waliwo kintu ekyo nti payment in lieu of notice n'omuwa omusala gwe n'aba mugumu kyokola nti obanga twagala kumugamba nti omwezi guno gunaaba gugweddeko ojja kubanga olekeddaawo okukola kyokola omugamba obanga ogenda mugamba olunaku lwennyini nti oba usande ngowooli nti oyagala agende kiba kitegeeza nti akadde kali kuwandika muwadde okamusasula mu ssente obanga obadde muwa $5,000 buli mwezi nti omuwa an extra month n'omuwa 10 nti payment in lieu of notice nga naye banagamba nti ogenda Farida n'ogamba nga mungobe bugobi nga tatumuntegezezaako naye NTV negamba atugenda kusasula in lieu of notice tugenda kusasula mu kifo ekyokuwa akadde kano weetegeke tugambye nti genda saawa zino naye era kakusasule akadde kali kakuwadde mu ssente nti baka myezi 2 nebakuwa your monthly payment for 2 months. Okay, Lydia abantu ogenda bawe enamba nga bwe bakusabye naye kansooke nsoma obumu ku bubaka bwammwe eri abakozi bamwe. Tulina Bright City Baba agamba nsima omukozi waffe alabirira bebi waffe Annette
nti neyanziza okulabirira ewaka ne bebi waffe w'emyezi 6 nja muwa ekirabo ky'omwezi guno naye asiime nga nze. Tina Hali Nkata agamba, I have been with Josephine for the last 10 years. She's really an incredible woman with a noble character. Thank you, Fina. Lisa Mpanga, Maureen Mukwano, nsiima nnyo engeri gy'okolamu emirimu gyo, weebale kutwagala okufa ku baana, weebale nakwagala mulimu gwo, Mukama akuwe omukisa. Tulina Ssenyonjo Mariam agamba, Maria wange ali incredible, akwata mangu ate muyonjo, Mukama atutwaliraawo. Shamim Bataliwo agamba, owange ye Lucy Nakalika mulungi nnyo, oli number 1. Nina Pastor Eldad Nyanja agamba, Bishop Eldad ne Allen Nyanja Erakai tusiima omukozi waffe Flora okukola obulungi emirimu n'okulabirira obulungi abaana baffe, Mukama mwongere emikisa. Farida naawe tusiima okuweereza obulungi, Bishop Eldad ne Allen Nyanja. Mwaweereza obubaka bungi. Morning Farida and Lydia. Respecting house girls makes them go away from hurting you. Oyo ye Ivan Mosh. Obubaka bungi sinza busoma ne mbumalayo. Lydia, abantu bawe namba era tutandike okufunzafunza. Era namba y'ekitongole kya Platform for Labour Action ey'obwerere wogikubako tubakuggyako ssente eri 0800 200 867 kanjiddemu eri not 800 200 867 mu lufutfut eri 0800 200 867. Okay, webale nnyo Lydia. Funza omukozesa omuwa amagezi ki eri omukozi we n'omukozi omuwa amagezi ki eri omukozesa? Njatandika n'abakozi baffe abalungi. Abakozi bawaka tubasaba nti tukole emirimu gyaffe nga tujjagala era tutekeyo omwoyo nga buli kitukola. Tuleme kubanga tuteekawo nti abantu okugamba nti abakozi bakola bwati ne bati. Twagaleyo omulimu gwaffe tugikole bulungi era okole ebyo Mukama wo byabakoze ki akugambye okukola. Kasa nebanga biri mu mateeka era nga tebikunyigiriza. Bakama baffe abakozi bano tubasaba nti abakozi bano tubasasule mu budde. Tubaagale tubasasule mu budde, tuleme kubakulusanya kuba ebyo bireetawo okukola obulabe ebiseera ebisinga. Nekyala nja kusaba gavumenti. Omwami yakyogeddeko n'agamba nti kyo tulina tteeka likufuga ki bakozi. ILO yayisa etteeka Convention on Decent Work for Domestic Workers. Era gavumenti yaffe ennungi nebanga tenaakusaako mukono naye yawagira etteeka eryo omukuwagira nti yes supported. Kati tusaba nti gavumenti yaffe ennungi esse omukono ku tteeka eryo era erizze wano ewaffe Uganda ebanga tutekewo amateeka kuba abakozi bano banjawulo babeera amateeka agabafuga nti naffe ababakozesa tubenga tumanyi amateeka ago agafuga abakozi abo. Okay, webale nnyo Lydia okutangaza ku nsonga ezo. Abakozi bangi mmanyi mubadde mulaba mwegendereze byemukola waka. Goberera Mukama wo ebiragiro byakuwanga wakatuuka ajja kwagala naawe omwagalire abaana kubanga naddala ekisinga obukulu abaana abo. Buli mukazi akuleeta ewaka ekisinga okumuluma baana be. Wakirireko okwoza olabirira abaana onaamunyonyola akawungeezi ng'akomyewo nti omwana ono yabadde akaaba ng'asinda wano era obudde bwonna mbumaze ku mwana. Bw'abanga mutuufu mukozesa wa mutima mulungi ekyo ajja kukitegeera. Nze Farida mweyongera okwagala page yaffe eya Facebook NTV mwasize mutya kutegeeza nti buzaayo abantu batono nnyo bwe nzizeemu okukeberako wano tetukyaweza n'abantu 3 okuweza 1000 mu nnaku 4 zokka. Amasimu gabadde mangi nnyo mu tusonyiwe bwe tutakutte oba oliawo enkya mwe munaayitamu nga twogera ku kintu ekirala. Enkya tugenda kuba twogera stress. Oyina embeera ekutawanya naye nga togitegeera. Tugenda kunyonyoka ensonga ya stress. Tuddemu nate enkya musire bulungi tubatumidde yonna gye musinziira. Lydia?